Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ng'omusajja wo takuwa nga toweebwa. Njagadde nkuwe ku ddagala erigenda okubeera nga likuyamba osobole okwefuga omusajja oyo, kwegamba osobole omunyweza ate ng'akuwa nga w'omusaba ng'abeere ng'akuwa. Kikulu nnyo okusookera ddala mu abakyala mulina nnyo obuzibu obwo obugamba nti omusajja tagaba, omusajja tampa. Ekyamazima obeera oteekeddwa okusaba omusajja oyo ssente oba ekintu ky'oba weetaaga. Omusajja w'anaaba alina obusobozi abeera ajja kikuwa, w'anaaba talina busobozi afazaali ajja kubeera ng'akusuubiza ate abeere ng'akikuwa. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera ng'osaba. Musabe abasajja bajja kubawa. Ate n'ekirala nabagamba nti omusajja oyo mu kumusaba mutandikirewo nga yakkakkwana. Laga omusajja nti olina bye weetaaga. Kiba kya bulabe nnyo omusajja okumulaga nti gwe tofaayo, tolina kye weetaaga, weerabirira ate n'otuuka mu maaso eno n'omulaga nti ate weetaaga obuyambi. N'olwekyo tandikirawo okusaba omusajja. Omukazi si gwe ateekeddwa okuwa omusajja ssente oba okuwa omusajja obuyambi, nedda. Omusajja yateekeddwa okuwa omukazi ekyo kye yeetaaga. Kyenkusaba funa ku ddagala lino obeere ng'olinaabako, obeere ng'olikozesa ligenda kuba likuyamba, oyongere okunyweza omusajja oyo abeere ng'akuyaayaanira, obeere ng'omwefuga abeere musajjawo, abeere ng'akufaako bulungi nnyo. Nkusaba ofune kayaayaana, funa eddagala bayita kayaayaana, ofune muweebwa, ofune ne kafugankande. Eddagala eryo ligatte wamu liyenge mu bbaafu lya kunaaba. Beera ng'olinaabako, linaabe emisana osobola n'okunaabako wano ekawungeezi nga mugenda kwebaka. Linaabe omubiri gwonna, n'ekikulu kya byonna onaabeko ne wansi naddala wano nga mugenda kwebaka oba nga mugenda kwegatta. Nga wabulayo eddakiika nga 3 beera ng'olinaabako wansi bukyala bwo, olinaaba oliyingiza munda. Okitegeera emisana naabako omubiri gwonna, ekawungeezi wano nga mugenda kwebaka kikulu nnyo onaabeko wansi mu bukyala bwo, linaabe ng'oliyingiza munda. Kati bw'obeera onaaba eddagala lino oteekeddwa okwogera. Ebigambo by'olina okwogera bye bino, biwulirize bulungi. Ogamba nti mwami wange gundi wano ku gundi teekawo amannya g'omwami wo, kuba nze kanteekewo agange. Ogamba nti mwami wange Kyayiti njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka. Nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala mbeere nga mpeebwa buli kye neetaaga okuva gy'oli, gwe mwami wange. Bw'otyo bw'oba oyogera ng'onaaba eddagala eryo. Munaaba eddagala eryo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.